The perspective of your ability attracts none than any of your objectives achieved. Yali kooti ya 10 gye nateeka mu bulamu bwange ne mmanya nti nja kugitambulirako okubeera nga nzigusa ensonga zange eza 2021 mwasizeeyo mutya bannaffe abatuwuliriza. Omwaka 2021 tugubuzaako omwezi gumu ogutandika enkya, tugukuba oluku mu mutwe. Ekibuuzo kiri nti oyizeemu ki, biki by'oyizeemu oba biki ebyo by'obadde otambulirako okubeera nti bigenda kukuyamba okweyongerayo mu mwaka oguddako. Ebintu by'oyizeemu obitambuliza ku fingertips zo oba nina wano obugero oba enjogera oba z'olinda okuyita sayings, omulala oyinza oziyita mu lufuutifuuti quotes, ze nsobodde okuyiga mu bulamu era ne nsalawo nzitambulize ku ngero zange. Obugero buli wano 10 bwe mbakuŋŋaanyiriza nga nja kubeera nga mbubasomerako mpola mpola paka we bunaggwaayo, then oluvannyuma ate waliwo obugero obulala era nabwo buli awo bunaatera okuyingirira 5 bwengezezzaako okukuŋŋaanya mu myezi emitono egiyise, bwe njagala naawe oteekeko ko mu bulamu bwo olabe oba mulimu obukkolera. Engero nnyingi ezitusomerwa naye nze ate mwezi nnyingi nina ze nnondamu nga nze Kim Hakins gwe zikolera. Mugamba mutya abatuuze, muli mutya? So obugero obwo oba bu sayings buyite quotes, ziyite motivation ways, motivations, ziyite inspiring stories, ziyite anything, ekyo ekintu ekikuzaamu amaanyi n'ogamba nti kyenjanga okutambulirako oba kikyusizza obulamu bwange oba kikoze kitya, nja kubeera nga nkissa mu dictionary y'ebikolwa byange. So nze nyinawo wano 10 ze ngenda okubasomera. So gwe atanaba kutweyungako bambi subscribinga akapeesa ka nobu aka subscription tukusaba okanyigeko, likinga, sharinga, commentinga ku biki bye twogera wano, oluvannyuma ojja otwegatteko nga tugenda okumalako omwaka guno mowaso nga twetegekera omwaka ogutandika oluvannyuma lw'ennaku 31 tugenda okukuba mu maaso awo, oluvannyuma tuyingire omwaka ogwa 2022 ntende. Naye 2022 oyingiddeyo ki naki? Answers ziri awo mu video ze mbadde nzija nkola, naye nga mwezo video zonna kankunokolereyo eŋŋombo 10 ze tugenda okusomamu zino ennaku ezibulayo, nze zinkoledde olugero. Eŋŋombo nnyingi nnyo ezoogerwa nnyingi, naye ku ezo ezinkoledde olugero ze zino ziri mpandiise wano ze njagala mbayitiremu, era nga buli omu eŋŋombo ku gwe nagijjako nja kubeera nga mukoonako erinnya lye wano nti akoze kinene nnyo mu bulamu bwange okubeera nga ankyusa okubeera nga nsobola okubeera kino ky'oli kyonneegomberako. Kantandike n'eno ey'ekikumi egamba nti the perspective of your ability attracts none than any of your objectives achieved. The perspective of your ability attracts none than any of your objectives achieved. Osobola okivunula mu lulimi olulo nga gwe lw'otegeera okusinziira ku luzungu lwo nga gye walusoma. Naye nze eŋŋombo eyo nagiwandiika yankolera nnyo, ng'era engeri gye nagitegeeramu nti ebiruubirirwa by'ebikolwa byo oba ebiruubirirwa eby'obusobozi bwo, obusobozi bwo olaba nga bulina kye buluubirira. So wanaakugamba nti ebiruubirirwa by'obusobozi obwo bwo tebiina gwe bisikiriza okuggyako ng'alina kyamaze okulaba kyotadde ku ground. Gwoba olya nti olina ky'osobola era ng'oluubirira okukikola, tekiina n'omu gwe kigenda kusikiriza not until ng'omaze okukisa ku ground abantu ne bakirabako.
oba okitegeera. So kitegeeza ki nti okugyayo ebiruubirirwa ebyo ebikuli mu bwongo okukakasa nti ebiruubirirwa ebyo mbisobola, osooka n'oteekawo ko ku bikolwa ku ground, oluvannyuma abalala ne babirabirako. Kitegeeza nti gwe olina okufuuba n'okuteekawo ebiruubirirwa ebyo ku ground, olina okubeera ng'osoose ne weeteeka mu bwana umaali, olina okuba ng'osoose ne weinvestingamu, olina okubeera ng'osoose n'okola saving, n'omala okubaako ekyo ky'oteekawo, oluvannyuma ky'oyinza okuyitira abantu bajje bakirabe oba oliawo bakusindikemu. Eyo enjogera yali ya Shadia, omu ku ba business associates bange eyajinjigiriza mu bulamu, nsobola okubeera nga njissa mu bikolwa byange. Gwe wenna ayagala okumanya ebiruubirirwa byange, kyekinga ku biki bye ntadde ku ground, okakase nti wenfuna enjogera oba wenfuna ene flashlight mu bwongo, ngitambulirako, sobole okubeera nga tugenda n'omutindo oba tugenda n'omugendo ogw'okubeera nti tukula ng'ate era we tumanya. So Shadia, big up for sure. Then waliwo enjogera endala egamba nti when a woman starts striking and revenging, even a stone can wonder and sits to watch. Negamba nti naawe onsinzeeko nti olaba ng'omukyala ng'alidde obuwuka, oba olaba omukyala ng'atandise okurivenjinga oba kiki mu Luganda, ne Sitaani kabaka w'okukola ebikolobero atuula wansi n'agamba kiki kino, ate mwana muwala ng'onsinzeeko. Kitegeeza ki nti abakyala kimanyikiddwa baawandikibwa mu bitabo ti omukyala bw'aba anyize n'akugamba nva mu maaso, respect her decision, kubanga wanaastrikinga n'atandika okurivenjinga, ne Sitaani nyini kukola bikolobero emutya, etuula wansi n'egamba nti oyo omukyala ye mumuleke. Olaba Sitaani ekungiriza ekitonde ekiyitibwa omukyala, ate gwe gwani akyeŋŋanga. Kyampa life nti abakyala mubawenga respect. Abakyala abo batubeezezzaawo nnyo, bemuyita abasirusiru, bemuyita bemuyamba, bemuyita ki. Omukyala oyo yahandolinza obulamu bwo, omukyala oyo yakufumbira emmere gy'olya, omukyala oyo yakulabirira, naye wastrikinganga n'asalawo akurivenjinge, tewali ayinza muyimiriza. So muyise bulungi, kubanga obulamu bwo, obulamu bw'abaana be, obulamu bw'abaana bo buli mu ngalo ze. W'omunyiiza ayinza okukuzza ku ttaka ne weebakira eringi ne bakubikka ettono. So eyo enjogera nagifuna dda, naye wenzize nga nsoma ebitabo wano, enjogera eyo ne njijjukira nga mpita ku ŋŋomboze ez'abantu bano be tusomako mu butabo buno, ez'omukyala Judith Babirye, ebyamutuukako mwabiraba, naye we yayogera ku eyo eŋŋombo ne nzijukira nti kojja wange yali yagiŋŋambako nga mbuulirira nga nnyingira mu zino zikaabavubuka, embeera za childhood development oba kaabavubuka nga okuze. So kitegeeza nti ezo enkwe z'abakyala si nnyangu. Olaba ne Sitaani asobola okukola ki? Okuzeewuunya. So enkwe z'abakyala zisinga ezo eza Sitaani. So omukyala oyo tomukkirizanga kukolako lukwe, muwe respect ye, kakasa nti akusinga, kkiriza. Wadde yakisalawo okubeera submissive, tekitegeeza nti nno ali atambulira wansi wa bigere byo. So muwe ekitiinisha kye. Tujja genda tulabayo eŋŋombo ntonotono, tusobole okubeera nga tulaba ngeri ki gye tuyinza okubeera nga twekwasaganya nazo, tusobole okubeera nga tuyitawo. Waliwo endala eŋŋombo gye neekolera nga yava mu minds zange amaze ogikomputinga nti
Quote my ways and make them your daily living principles. Gwoba oli wano nga tosobola kukotinga bino bye nkugamba era kubifuula daily living principles zo, my friend, osaagamukko. Osobola okunkoppako byenkola naawe obifuule principles zo. Eyo ŋŋombo yange nze nagyegunjizaawo wakati w'okubeera nti nno nsobola okukola ki, nsobola okukomputingira ebintu bino. Quote my ways and make them your daily living principles. Eyo ŋŋombo yammeka? Ya 97. So nyinawo eŋŋombo endala wano, ngenda kusomayo eŋŋombo nga 4-5 ate tugende tukole ebirala. Tugende tukole ebirala. Waliwo eŋŋombo wano yasinga okunkwatira. Waliwo eŋŋombo wano yasinga okunkwatirako egamba nti arguments, justifications, opinions, or blame games are critics and analytical lack of data for the processes. Arguments, justifications, and opinions are blame games of criticism and analytical lack of data or processes. Eno Shadi Kimze yagikola ki? Yagiintroducingawo nti olaba ng'omuntu nga akaayana nga kungubiriza nga Eva ali awo aleeta kino aleeta kiri, yeekwasa kino yeekwasa kiri, obwo bubeera bunafu bwa kubeera nti talina data oba talina ki, talina work. Zibeera nsonga ze zimuleetera kubeera nti Eva ye aba anokolayo ebikyamu bye muba mumukoze era aba analyzinga nga yeekwasakwasa, yeetondowaza, yeekola ki, nga mubutuufu aba talina ki, talina nsonga lwaki aba akola nga bye mumuganye, only that aba yeekwasakwasa. Omuntu yenna gwe mulaba nga complaininga nnyo, akwatakwata ebisubi, kitegeeza nti talina nsonga, only that yeekungubiriza bwekungubiriza, yeekungubagaliza. Okitegea, talina nsonga lwaki akola ekintu naye abeera awo Eva nga awakana ebitaliimu mutwe na makulu. Naye nga mutuufu omubuuza nti obijja watulage waaka, nga ne waaka talina, naye nga mu kubyogerako, mu kubuleminga, mu kwekwasa, mu kukuba parapase akwata kisooka. Oba okitegeera? So eyo nayo ŋŋombo gwe buli muntu gw'olaba nga alina bye yeekwasakwasa ng'omubuuza naye nga takuwa waaka, ng'omanya bumanya nti oyo ali omu ku baluuza ayagala okubeera ku noobu naye nga tasaanidde gikola ki, gibaako. Then waliwo statement endala gye njagala okumalayo nayo egamba nti if you want to hold something in your palm, make sure that you first straighten your palm to receive that thing. Kitegeeza ki? Nti woba olina ekintu kyoyagala okukwata mu mukono gwo, kakasa nti osooka kukola ki? Kwanjuluza kibatu kyo okubeera nti ekintu ekyo kirecevinga. In the real sense nti woba olina kyoyagala okufuna, kakasa nti osooka kugaba. Abantu abasinga golooza onookwata bukwasi, onoograbinga bugrabinzi nga tolina kyosoose kuwaayo. Abantu abasinga mwagala nnyo okubeera ku receiving end nga gwe tolina kyosoose kuteekamu. Kyenva mulaba nga abazungu batusingako buli kintu bakissaamu ne bakissaamu such that nga alina kyabalamu ekinene kyekyo kyataddemu. So kati naawe ng'onoobeera omugezi teekamu ng'obala such that nga kyobala kyoyagala okuggyamu kisinga ekyo kyobadde ossaamu. Gwe naawe kirabe bulabi, osobola okukwata ekintu ng'ekibatu kyo kyefunyiza bwe kiti nga kyezinze, oba era osooka kwanjuluza ngalo oluvannyuma n'olyoka ofokasi nga kyogenda okukwata then n'okikwata.
so kitegeeza nti sooka oyanjuluze buli mukisa ogujja, sooka ogabire buli kikuli around, then oluvannyuma ekyonookwata kijja kujja buzi ofokasinge ku ekyo kyonookwata okikwate naye nga osoose kuwaayo, oluvannyuma to the end of the day n'okwatayo. Ezo nkola z'aba entrepreneurs ng'ate oba omanyi nti oli entrepreneur, ekyo kyo kimanyi nga it's an automatic way nti oba olina kyoyagala okukwata oba kyoyagala okufuna, osooka kuwaayo, osooka kuteekamu, oluvannyuma kyoyagala okufuna kijja automatic nga kikunoonya bunoonya. So tusisinkane mukadda ku lutimbe bwe bukooti akamu ku bubiri oba obusatu bwenyagadde nkuweeyo lwakuba data ntwala. Sijja kugaziyanga vidiyo za bukootisi buno gwoba obwagala mbulina bulinganga 100 wano bwengenda obbasomera, naye tutandise n'obwo busatu obwasembayo. Kitegeeza gye tukoma tugenda aliko butandika waliyo buli bukabaka obusonsomola nga buli mu life yaffe eya bulijjo, nga gwosobola bucomputinzi n'obuzza mu life eya bulijjo n'otegeera ki ekigenda mu maaso. Nze nabagamba Akimu sibafumbira bitawooma, kale n'olwekyo nkomyawo, tusisinkane nkya mu kavidiyo. Temwerabira aba Love Doctor be bagenda okuddako, otherwise bino ebiryowa amagezi aga bizinensi katubikomye wano. Tusisinkane ku lutimbe lw'abo abaagabana as usual. Kano ko tukamalire wano, tusisinkanye mukadda ku lutimbe. Mbaagala nnyo, mwebale ku watchinga programs zange. Twerabira okusubscribinga, okulikinga, mwempona okutambuza videos zino. Omwaka gwo tugumazaako gugenda. Bye bye.